Abantu ba Ssaabasajja Kabaka basuze ku ntujjo mu Lubiri Emmengo oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi II okusiima n'abagulirawo omwaka omujja 2023. Mu nkuuka ya Kyabasa Vimba Lukoma Naatawetwa yasiimye Munnabuddu yasiimye n'atikkira Munnabuddu Buwemba Julius engule y'omuziramu bazira ey'omwaka 2022 era n'amukwasa n'ekyapa eky'ettaka okuva mu Home Connect Properties Limited. Mu bubaka bwe yatisse Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga, Lukoma Naatawetwa yalagidde abantu b'okwongera okunyweza obumu bye bakola okulima ennyo n'okwongera okwekuuma endwadde namutta omulimu kenenya n'ensonga endala nnyingi. Ssaabasajja ayagala mwekuume nga muli balamu, siriimu tabakwata. Era mu mwaka guno Kabaka Foundation egenda kwongera okuŋŋaanya omusaayi nga mu mwezi guno ogwa January bagenda kutandikira mu Kyaddondo. Nange nja kuwa omusaayi nga 17 January. Nammwe bwe munaawulira nga bazze muwa omusaayi kubanga Ssaabasajja ayagala tutaasa obulamu. Mwongere okulima emmwanyi, tewabaawo abajja ku mmwanyi, muzirime tulwanyise obwavu. Ssaabasajja ayagala tusigale nga tuli bumu, tulwanirire ensonga zaffe ssemasonga 5 omuli n'eyo federo, tubeere bavumu kubanga ekiri atabaala kyekirya n'asigadde eka. Ssenkulu wa laadiyo ya Kabaka Kyabasa Fama omukungu Michael Kawoya Mwebe aweze mu maaso g'empalabwa nti olulimi Oluganda lugenda kwongerwamu amaanyi okuviira ddala wansi mu baana abato, mu ngeri emu n'ategeeza nti laadiyo eno Kyabasa yakwongera amaanyi mu kuzzayo ebibira n'okutaasa obutonde bw'ensi obutokomoka. Mukama wange okutandika n'omwaka 2023 okusunsulamu abamegganyi kujja kukolebwanga ku masaza. Kiwe omukisa abantu ba Kabaka bonna okwetaba n'okuganyulwa mu nteekateeka eno. Era mu mwaka 2023 tugenda kutandikawo entanda toto eno nga ey'abaana abato abakka wansi w'emyaka 13. Pulogulaamu y'ensulo n'ebibuuzo ebinaabuuzibwa abamegganyi ebikwata ku Muganda n'obutonde bw'ensi, Omuganda ne sayansi ne tekinologiya bijja kuweebwa omwaganya oguwerako. Era buli ssaza lijja kuweebwanga ekibangirizi wano mu Lubiri birinaagabuliranga abantu baalyo ku lunaku lw'enkuuka. Omwami wa Kabaka ow'essaza Buddu Pookino Jude Muleke ng'akiikiriddwa omumyuka owookubiri owa Pookino Yiga Paineto yategeezezza nti essaza Buddu ligenda kukola ekisoboka okunyikiza olulimi Oluganda okuviira ddala wansi mu masomero agasookerwako. Twatekawo n'enkola okunyweza olulimi Oluganda. Buli ssomero eriri mu Buddu twagala lisomesenga abaana olulimi Oluganda nga balufuula olw'ensonga kubanga atalina kwagala olulimi lwe yaba kirebereebe. Abaana amala kwagala olulimi lwabwe balusomesa abaana kwati kya buwanguzi nnyo, tujja kubanga buli omu asobola okutuuka ku ntikko. Twagala bino ebyatteka ekkaadi, simanyi omwana mu wiiki takkirizibwa kwogera Luganda ku ssomero. Abaana mu wiiki atise ennaku 3 babeere nga bakkirizibwa okwogera olulimi lwabwe olunnansi. Ennaku endala tuzibawe boogera Oluzungu kuba tulusasulira ssente ate olulimi luli international. Otunaakola ekyo tujja kutuuka kuba nga tuli ku ntikko Buddu ne Buganda okutwaliza ewamu. Abamu ku bayimbi abasanyusizza abantu ba Kabaka mu Lubiri nga bakulembeddwamu Matiya Kakumirizi omuyimbi wa Kadonka mu Nakinku beebazizza laadiyo ya Kabaka Kyabasa olw'enteekateeka eno. Twagala nnyo kunyweza bunyweza ekintu kyaffe kibeere wamu kireme okugayaalirwa ne kiyenjebuka kubanga abayimbi b'ennaku zino bayimba ebigambo bibiri ne batandika okubuukabuuka n'okuzina ate nga mu bigambo ebyo ebimu mubaamu ebitatuukiridde mu bantu. Kale ne kiba nga abaana baffe abajja abato nabo bagenda kwonooneka. Katwagala nnyo okufuba okutendeka abavubuka abato bayiga olulimi lwaffe. N'owulira oli ng'agamba nti oyo bba wange eyaligambye nti bazze agamba bba ate wange. Kuba oyogera ekigambo ekya bba tulowooza nti otegeeza bba wooli yati toyinza kugamba wuwo n'omugamba nti bba ate wange.
ngeri emu n'abasuubuzi abatunze ebyamaguzi mu nkuuka bagambye nti basobodde okukola ensimbi eziwera mu lubiri. Batunze emmaali yaabwe yonna neggwerawo ddala era omwaka 2022 baguvuddemu na buwanguzi. Amannya gange Sekasaga Ndulu nga ndi musajja mutembeeyi. Ndi musanyufu nnyo olw'abatembeeyi bannange bajjudde mu lubiri Mmengo. Era neebazisa abasajja okuteekawo olubiri beegalya mu buli mwaka. Ate buli mwaka tujja kukolanga bwe tuti. Tuze niyo busuubuzi bingi era abantu bagula. Tukoze ku ssente z'omukama wange. Twagala omutanda wangaale. Abalala abafunye ebyapa by'ettaka mulimu Maseruka Stephen yawangula entanda diaspora y'abantu ba Kabaka abali ebweru ng'ono yavudde mu kibuga Abu Dhabi. Namusoke Anita yewe Bungereza yawangula entanda y'abato songa Nakana Jude w'emawogola yakutte ekifo kyakubiri mu ntanda ya Buganda 2022. Enkuuka ya Kyabasa Vimba yeetabiddwako n'abagereka Suvia Najinda abalangira n'abambejja omumyuka w'okubiri ow'Akatikkiro ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba baminisita b'abeena abaliko n'abawummula Ssaabaganzi Emmanuel Ssekitoleko abataka ab'obusolya omukubiriza olukiiko lw'abataka omukubiriza olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Lwagamugumbule abaweereza b'Obwakabaka n'abantu abalala bangi. Ebyo nga biri bityo abadigize abasuze mu nkuuka beeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okubaggulirawo omwaka 2023 n'okubagalirawo omwaka 2022. Olubiri lwawuumye ekiro kyonna ekikeeseza olwaleero nga n'egibulye n'abadigize abasuze mu kivvulo ekyo na buli kati bakyali mu ssanyu n'abandi bafuluma bufulumi. Omusasi waffe Musisi John Munanda gwekatuwa ebisingawo. Wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo oyinza n'okugamba nti enkuuka egenda kubeerawo olunaku lwaleero olwa Nassesi w'omuntu akyakwatiridde munda mu lubiri ng'abamu bo bafuluma mpolampola ate abalala bo bakyalimu nga basuze babinuka basuze bakyakala bakyacyanca olw'ebisanyusa eby'enjawulo ebyabadde mu nkuuka Vimba Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda mwe yasiimidde naggalawo omwaka omukadde 2022 wamu n'okugulawo omupiira ogwa 2023. Abadigize ab'enjawulo abasuze mu nkuuka Vimba bagambye badde tebayinza kuva mu nkuuka ng'obudde tebunnakya nga baagala omuziki bagukubira eddala bulungi era bangi batendereza nnyo Ssaabasajja Kabaka empalabwa olw'okubaggulirawo omwaka omupiira ogwa 2023 gwe basubiramu ebirungi ttomoni era bangi bagambye guno mwaka gwabwe. Amanya gange bamuta Katongole Enoka nikine bamuta Pasta naye olwaleero kyenyumiddwamu mu lubiri Kabaka gye yategesenga enkuuka olusooka omwaka naye nduyiseemu nyumiddwa nsanyuse ndabye ku bayimbi nyumiddwa buli kimu teri kisinga Kabaka. Amanya bampita anko naye nga kyensinza okunyumirwamu Wambazira Tone Sona Ben ne komedi ebirala ng'ebyo. Amanya gange nze Nsubuga Katongole kyensinza okunyumirwa mu nkuuka eno okunyumirwa okulaba ku bayimbi bembadde sitalabangako madde ndudde n'okulaba ne ku Ssaabasajja Kabaka nensanyuka nnyo. Obudde buno mu nkuuka keetalo kennyini era keejago wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo aba DJ n'abatesitesi b'ebyuma bali mu kupangula stage wamu n'ebyuma okubiteeka ku mmotoka nga zibifulumya ate abataddewo ebyokulya ziweema zaabwe n'ebintu nabo bali mu nteekateeka ezisengula ebintu byabwe okubitwala ate waliwo n'abakedde okufumba ebintu omuli ekyenkya okuliisa abantu abasuze wano munda mu lubiri. Ku ludda olw'abavubuka amanyiddwa nga bakawunja bano bali ku mugano nga gwanswa gwennyini bangi bali mu kulonda bucupa ebintu ebya plasitiki bagende beenogere ku nsimbi. Ku lwakina na 8 CBS FM radio lwasamayinja munanda gwe Musijjoni wano mu lubiri Emmengo ewayindidde enkuuka Vimba. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa caayi w'eddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Dembe ly'okutumbula obuwangwa bwo nga munnamateeka Hakimu Ssempagala bw'annyonnyola. Dembe lya buli munnayuganda okukola ekikolwa kyonna ekitumbula ekyoleka empisa
saako n'obuwangwa obw'eggwanga lye era nga n'abantu okukuŋŋaanira ewamu nga bali ku mukolo ogugezaako okuggyayo okutumbula n'okwagazisa obuwangwa bwabwe. Dembe Ssemateeka wa Uganda lyaba munnayuganda yenna okusinziira ku nnyingo ya 37 owa Ssemateeka. Enkumi n'enkumi z'abakkiriza zeeyiye mu masinzizo nga baaniriza omwaka omujja 2023 mu kiro ekikeeseza leero okwegayirira omutonzi abanguyize byonna mu mwaka omujja 2023. Newankubadde abadigize bangi omwaka bagumaliddeko mu biduula n'okuyisa ebivvulu okutuuka lugaba lwa bujeeka eddiba kyokka n'amasinzizo gajjuzizza ne gabooga. Mu Lutiko mu kanisa Lutiko ey'omutukuvu Pawulo Namirembe okusaba okw'okwaniriza omwaka omujja kukulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu n'omulabirizi w'e Namirembe Kitaffe mu Katonda Wilberforce Kityo Luwalira. Wabaddewo n'omugenyi ow'enjawulo okuva mu kibuga Lagos ekya Nigeria Apostle Victor Ochekblam. Ssaabalabirizi Dr. Samuel Kazimba Mugalu asabye abakkiriza era abakristaayo mulabirizi buno okusabira ennyo ekkanisa Mukama Katonda agiruŋŋamye mu kulonda omulabirizi omujja anadda mu bigere bya Kitaffe mu Katonda Wilberforce Kityo Luwalira agenda okuwummula emirimu gye. will have a good success. Will not just become a bishop. Preach of the gospel. Not just a gospel or something which looks like a gospel, but a real gospel of Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the Master of all masters. Ssaabalabirizi Kazimba era asinzidde wano n'asaba gavumenti efube nnyo okugonjoola ebizibu ebisinzira okukosa abantu naye ebasomoozezza mu mwaka oguwedde 2022. Even your business. And say you can't manage. Oh, I'm so failed. So I'm so failed. You're also going to fail. You can't make it. You can't even go beyond this level. Omulabirizi w'Ennamirembe agenda okuwummula Kitaffe mu Katonda Wilberforce Kityo Luwalira awanjagidde omutonzi okukka ku Uganda yattu ebyonoono ebibaddewo mu mwaka omukadde 2022 bikome mu mwaka ogwo. Omubuulizi w'enjiri Victor Ochekblam okuva Nigeria nga yabadde omubuulizi ow'enjawulo alabudde bannayuganda obuteetiririra mu nsonga ez'okusinza era bateeke essira ku kubunyisa enjiri mu baana abato. With a substance. It is the expression of your faith. It is to show God that you are ever ready. It is to cut a covenant with God. Mu buufu bwe bumu enkumi n'enkumi z'abalamazi zeeyiye ku kasozi Kiwamirembe mu Kajansi Town Council mu kiro ekikeeseza leero okwebaza Ddunda Namugereka abayisiza mu mwaka omukadde n'okumwegayirira abayise bulungi mu mwaka omujja 2023. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Kitaffe mu Katonda Kitaffe Poose Mwogerere asinzidde wano n'afalaasira abakristu bonna abeeze bujja mu mwaka guno eby'ekisikiza bye babaddemu babireke mu mwaka omukadde. Mu kitambiro kya misa kyakulembeddemu Ssaabasumba ayogedde ku bisomoozo ebingi abantu bye bayiseemu mu mwaka omukadde n'asaba ne guno baguyitemu ne guno gwe tuyingidde buli omu okuwamu n'ekitiibwa ate ekitiibwa ekyo bakiwe n'obutonde bw'ensi bagatteko n'okukola ennyo. Ssaabasumba era abuuliridde abantu okwanukula ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'okugaba omusaayi n'obubaka bw'azze akubiriza abantu be beekuuma akawuka akaleeta mukenenya. Mwekuume nga muli balamu, mmwe abali wano mbeesiga nti temujja kunoonya siriimu, mujja kubeera balamu. Ate abalwadde mujja bajjanjaba n'okubagumiikiriza n'okubasaasira nabo basobole okubeera nga beefuga obutongera kusaasaanya bulwadde obwo. Ffenna tubeere balamu. Katikkiro wa Buganda ayogerera nnyo ku nsonga ya siriimu eno. Ate Ssaabasajja Kabaka baamulonda mu ngeri y'enjawulo abeere nga yakulembera olutabaalo olw'okukomya obulwadde bwa siriimu mu Uganda eno. Katikkiro yagamba nti obulwadde obulala butukwata tetumanyi, ensiri ekuluma,
kabaka neeta mayeri yange totegedde naye siriimu emirundi egisinga akukwata okanudde eriiso ng'eryengege. Kitaffe Ssaabasajja Kabaka ayongedde otusaba omusaayi olw'Abannayuganda bonna. Accident ziguddewo nnyo mu budde buno bw'ennaku enkulu era abantu baffe bangi bafudde. Abamu babatwala mu ddwaliro omusaayi teguliiyo. Kansa naye yeeyongedde. Abalwadde ba kansa beetaaga nnyo omusaayi. Abakyala abazaala bangi beetaaga omusaayi. Amalwaliro mangi tegalina musaayi mu budde buno naddala budde buno obw'okuwummula. Entegeka ya Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu foundation ye eya Buganda ekola ku nsonga eyo nabegasa n'ebitongole bya gavumenti batukubira omulanga mu January ono ennaku munaziwulira zibalangirira mu bifo eby'enjawulo ku makereziya ku makanisa n'awalala wonna wonna ab'ebitongole bajja kujja batusaba omusaayi ogwo tugugabe. Ssaabasumba mu Misena ayambiddwako abasaseredooti ab'enjawulo okuli ne Reverend Father Francis Xavier Lubanga. Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes Milutini Michos Rodojovic alangiridde ttiimu ey'enkomeredde y'abazannyi 25 egenda okukiikirira Uganda mu mpaka za CHAN ezigenda okubeera mu Algeria okutandika n'omwezi guno. Ttiimu eno egenda kusitula leero okugenda mu Tunisia gy'egenda okusooka okukuba enkambi okuzannyamu emipiira egy'omukwano okwongera okwetegekera empaka zino. Abamu ku bazannyi abali ku ttiimu eno ye Titus Sematimba, Frank Sebufu, Rogers Mato, wamu ne Milton Kalisa, Gift Ali, Joel Mutakubwa, Marvin Joseph, wamu ne Siraje Sentamu, Nelson Senkatuuka, Abdul Karim Watambala, James Begisa, Derek Ndahiro, Moses Waiswa n'abalala. Uganda mu mpaka zino eri mu kibinja ne Democratic Republic of Congo, Senegal ne Ivory Coast era egenda kuggulawo ne Democratic Republic of Congo nga 14 January omwezi guno gwennyini ogwa January mu kisaawe ekya 19th May 1956 Stadium ekigenda okubeera nga kino kisangibwa mu kibuga Anaba ekituuza abantu 5,200. Oluvannyuma Uganda yakuzzaako Senegal ng'ennaku z'omwezi 18 January ate esembyeyo Ivory Coast nga 22 era January. Omupiira okugenda okuggulawo empaka zino ogugenda kubeera wakati w'abategesi aba Algeria nga batunka ne Benin ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno. Omupiira guno gwakubeera mu kisaawe kya Nelson Mandela oba Baraki Stadium ekituuza abantu 80,000 omusobyo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka basuze ku ntujjo mu Lubiri e Mengo oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka okusiima n'abagulirawo omwaka 2023. Abadigize abasuze mu nkuuka beeyanzizza nnyo matumpa gwa Ssaabasajja Kabaka olw'okubagalirawo omwaka omukadde n'okubagulirawo omwaka omuggya 2023. Enkumi n'enkumi z'abakkiriza zeeyiye mu masinzizo nga zaaniriza omwaka omuggya 2023 mu kiro ekikeeseza leero n'okwegairira omutonzi abanguyise byonna mu mwaka omuggya. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa eno nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunde omuterega.